bw'ati amyuka omubaka wa pulezidenti Mityana Prosy Mwanjuzi bw'alabisenga adduka emisinde okugwa mu buufu amasomero gasanze gasomesa abayizi mu luwummula, ekintu ekyaganibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Kino kiddiridde okukeera enkya ya leero n'asalawo okutalaaga amasomero gonna mu Mityana okugezaako okuteekesa ekiragiro kya gavumenti kino mu nkola. Why are you running? Wakati mu kutambula gy'agwiridde ku ssomero lya Glorious Junior School mu kibuga ky'e Mityana nga lyafuuka kuŋŋaaniro ly'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo ng'era abayizi bali mu kusoma. Ekyewuunyisa mu bayizi bano mubaddemu aba primary kw'ossa aba secondary. Ono asanze akaseera akazibu abasomesa ababaddewo bwe basoose okugaana okumuggulira kyokka oluvannyuma lw'ekiseera bamuggulidde. Kyasanze ku ssomero lino kimutabudde anti abayizi abamu babadde baafuuka ba kisulo kyokka engeri gye beebakamu kafukunya keereere. Abamu olulabye ng'embeera ng'egaze ne beekukuma wansi w'emifaliso gyabwe era eno abakukunuddeyo nampi. Kizuuliddwa nti abayizi bano babadde bakuŋŋaanyizibwa okuva mu masomero ag'enjawulo kw'ossa abasomesa. Mukimanyi nga babagambye muddeyo waka muwummule than being at school. Ate here it is not only one school. So mwenna wano muli ku musango mukoze eki? Abasomesa bakoze omusango abali basomesa nammwe abazze ku ssomero muli mu kukola musango. Kuba hiya ndabawo aba secondary ndabawo aba primary amasomero mangi agali wano. Mwe muli mu gavumenti yammwe endala temwagala kugondera mateeka gavumenti gereeta. Abamu ku bazadde oluwulidde nti ekigudde ku ssomero lya Glorious Kikambwe ne badduka zambu okuddukira abaana baabwe kyokka bano basoose kubuuzibwa kajojijjoji w'ebibuuzo. Temumanyi ng'okusomesa mwolidde musango? Abasomesa ababaddewo bagezezzaako okwekukuma era abamu abasangiddwa mu kaabuyonjo bakwatiddwa. Ekikwekweto kyeyongeddeyo ku masomero okuli Little Angel Primary, Dennis Katumba Memorial Primary, Bright Grammar Junior School n'amalala era ng'abasomesa abasoba mu 10 bakwatiddwa ate abayizi abawerako nabo ne batwalibwa ku poliisi abazadde gye banaabasanga. Mwanjuzi agamba nti ekikwekweto kino kyakugendera ddala mu maaso era abanaakwatibwako baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Kati bano abasomesa betukutte gavumenti egenda amateeka gagenda kukola ogwago. Abasomesa bano abamu bakimanyi bulungi era mutulabye tubadde tudduka nabo mu bikajjo wawa nga tudduka nabo ate n'abamu nga bakimanyi nti tebalimenti kusomesa holidays kati ne bakontinuing okusomesa. So bano bagenda kusavinga as an example amateeka gagenda bakuba nga we kiragira.